Obutambi obuwerako bufulumye obukakasizza ddala nti Hajji Ali yakwata omwana Nisha era nga ye Hajjat Zurah maama w'omwana bambi gaakaaba gaakomba asobedde waka ne mu kibira byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Mama Fiina naye bamuyisizaamu eggaali lwakudda ku sayidi ate ey'omusajja eyakabasanya omwana atannaba kwetuuka n'ebirala byonna ogenda kuba ng'obifuna wano ku Suvie News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nesaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesuwanga byonna bimba nteekayo wano ku Suvie News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi oba nga gogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente zo mukubireko ennamba y'essimu eri awate wamma akulombera edduwa munange sigenda kulwisa era nga nkuleetedde emboozi ya Hajjat Zurah wamu ne bba Hajji Ali wadde bamuwadde bbayiro naye ate ebintu byeyongedde okutabuka kubanga omukazi atadde obutambi bonna yabasanga n'omwana we munange nga bali mu kikolwa ate ekyesitaza kubanga ono omwana muto yali tannaba kwetwa ngenda kubanga bibatuusaako byonna wano wamana mwate mwewulireko abasajja b'ennaku zino ndowooza munnange w'ofumbirwa ng'olina omwana omuwala omusajja asaanye okuba taata w'omuntu yayimirira n'akwata ebitundu bye ebyakyama n'abitunuza mu mwana nga tetunnaba kuvaayo kusalira gundi musango nga balooya aba public ne social media ne balooya ab'eggwanga mwe mufuusa abakabi n'osanga abakazi abazadde ku baana nga naye ali awo afukunkumuka ogugambo kubanga naye ayagala okufuna abantu abamugoberera. Let us not lose our moral stand as Ugandans in whatever tribe you are. Oluganda lubere lungi Hajji yajjayo enswere yakula neewola webale nnyo Hajji yagenda n'ajjayo Semudondoli ng'aliko n'amaki mu lulimi olwange bagamba aliko n'amajimbi n'obusungu aliko n'amajimbi lala nawulidde obusungu nga ndaba ekisajja kiri wali kyewoomya mbu kyeriisa obukikusi simanyi banaku mpulirira ddala obusungu eri ekisajja ekyo gwe Semudondoli ow'emyaka 5 omanyi wafaanana olyoko omutunze mu mwana omuto nasanga n'amajimbi tegakyalina busagwa lala ne Duke of Nansa na mumpulirize mbabulire ekigambo kino. Omuntu yenna amanyi omusajja omukulu bwe yeebaka ku mwana omuto abeerako ekintu kyamuteekamu. Omwana oyo mutunuulidde mutya obulamu bwe ng'atandise okukula. Byebyo nate era nga Hajjat Zurah yatusuubiza nti agenda kutuwa paka akatambi ke yabakwatira ddala ku buliri kubanga akayina yabakwata video nga bali mu kikolwa eky'omukwano n'omwana we ne mama n'omukazi mugumuze ne mbasanga nyinza n'okuzirikira awo sibalimbe era nga ye Mama Fiina munnange wano waliwo ate amuyisizaamu eggaali era amulangidde biyitirivu nnyo sookolaba akatambi kano ate tusobole okweyongerayo n'agaali. Mama Fiina ono ekyamazima yadisappointinze nnyo abantu bayitirivu nnyo okudda ku era omuntu yenna asobola okuka recordinga n'akaweereza Mama Fiina nnyambe abakazi nga mmwe mugenda ne muvaamu obw'ekikyala oba mulabyerabye nnyo ensi nti nothing seems to astonish you n'ekinakuwaza abantu ate mmwe tekikyabanakuwaza. I repeat, Mama Fiina wano gwe ndi mu kuweereza akameseji kano olya nnyambe aka recording akampeere Mama Fiina akateeke ku gundi ye ajja kasangayo. Abakazi nga Mama Fiina batuuka kusa. By the way, Charlie wano tebanvuma, that is your last warning. The next woddamu okummanyira you're going to be blocked. Okitegeera tebamumanyirirawo wano genda omanyirire mu kazigo ka nnyoko. Okitegedde. So I was still telling you. Abantu nga Mama Fiina balayika balabyerabye abazzi b'ebikolobero bangi balinaanya abazzi b'ebikolobero bangi balabyerabye nnyo ensi nti to an extent ebintu ebimu tebikyabanakuwaza. To an extent Mama Fiina si yasinga okumanya Hajji. Mama Fiina alabye Hajji ku bbanga lye tumulabidde. Sometimes you guys, I want you to put your some common sense when you are thinking. Use your head. Watunuulira nsereko
Nsereko yakera bukezi kumatana gaagwe Hajjati kati ogenda laba naye nga yakalaba Haji nti omukazi awangadde n'omusajja ebbanga eryo lyonna. I'm not saying women are so innocent. Tuyina ebintu bingi bye tukola tusobola okuwaayiriza ng'era abasajja bye basobola okuwaayiriza naye ovanga ku muntu oyeesize nnyo omusajja gw'alabidde ku social media okusinga mukazi munne nga there is a victim atali maama singa Hajjati ye yali avuddeyo ng'agamba bba wange yankutte. Mama Fina ye munange we batyate bamuyisizaamu eggaali oluvannyuma lw'okudisappointinga abantu naye nga nange ekyamazima nali manyi Mama Fina agenda kudda ku sayidi ya Hajjat Zurah naye nga nyongera obbajjukiza Mama Fina ne Fulufiga bali muntu omu kati Mama Fina yali wakudda ku sayidi ya Hajjat Zurah naye we yalabanga Fulufiga ali ku sayidi ya musajja Hajji Ali naye kwe kusala akaguwasa omwo naye kitono kasuku mulina mu maaso wano ng'ate wamma naye akyewuunya era nakati tannakikkiriza ensala gye basazeemu omusango gw'ono omwami Hajji Ali kyokka ate ng'ekituufu byonna ebiriwo biraga nti munnange omusajja yakwata omwana w'omukazi lwakuba munnange oba mwavu tasinga musango naye nga nkiwa omwana nakati gy'ali mugumu eri maama omukyala yalaze nti ddala kituufu omwana we yamuyiriddewo omubiri bannange abasajja b'ennaku zino tango gye environment nsoso laba omuntu n'abeera mu kkooti speed gye yava eri najja wano ku high court ne speed gy'aviiridde ku high court ku bail ekyo kikutegeeza nti balooya be balungi era balina connections, they know who matters, they know how to navigate banyiga issues. Pace tuufu. So for me this is what I think era nakyogera there are 2 or 3 things involved. Ekitegeeza nti nno Muhammad Nsereko atandise bulungi obwalooya. He's a good lawyer. He knows people that know the law or know how to move around the law, and that is what matters. Bino ebisigadde ffe batukwatiramu ebyo. Lawyer wo alina okuba nga amanyi amateeka n'amateeka bwe bagayitamu n'abantu abali mu mateeka byebyo ebintu bisatu. Okitegeera? So for me I think one, lawyers Bansereko balabika okuba nga genuinely they've bayise mu makubo gonna agasoboka maneuvered the law they showed the cause ekyo ne kibaawo. Ekyokubiri basobola okuba nga baatuula ne bakkaanya kuba omanyi waliwo wootuuka baloya abamu akunnyonnyola n'agamba muganda wange bwe tunaagenda mu kuwoza omusango guno guyinza okukubeerera omuzibu okujjayo. Okitegeera? Tuula wansi tubeeko bye tukkaanyaako tufiirwe bye tufiirwa tuveemu tugende. Ng'abalooya bennyini batudde. Yes, because why most times bail for such cases is never given, they are misango gya naggomola. Bayinza okutaataganya okunoonyereza. So kati oyinza okutaataganya okunoonyereza jjukira mulimu n'omwana omuto. Okitegeera? Era kyekinowozesa nti a deal must have been reached. Because omusango ogulimu minor, kooti nga tetulaze provision we bagenda ku protectingira mwana oli. What happens if these people get in touch with the child? So kyekiri kyengugamba kyekindowozesa kino walina okubeerawo concessions ezaatuukiddwako. Ne balyoka bamuyimbula. Eyo ango bbiri. Esoose yeri gye nkunyonyodde eya looya w'okubanga amanyi amapeesa ganyiga. Ekyokubiri kye kino. Ekyokusatu omusango guyinza okuba nga Hajjati naye gwamususseeko ne gumukeeta. Kisoboka. Naye Hajjati engeri gye mbadde mulaba ng'ajja mu kkooti buli lunaku. The other 2 things, ekyokuba nti omusango gwamukeeta kiyinza okuba kiri ku sayidi. Kubanga Hajjati ng'atobye n'ekintu ng'alowooza kinagguka. She has been showing up. Tewali kintu kisinga there is nothing as powerful as showing up. Okujja mu kkooti. Mwerumiriza n'omuntu n'omulaga nti nze ndi ku kino nkyakiriko n'osigala ng'ojja. Ku backlash Hajjati gye yafuna. Anti Hajjati ayinza okuba nga mumalirivu era nga byabadde ayitamu okufuna ebyobugagga. I don't think. Kati ezo scenario 3 ze nkuwadde z'oba otambuliramu.
ate bana bajja biikiriza okujabiikiriza batya badde bajja biikiriza omusango kino kiri abo bakubi banduulu abakubi bandu nga be nakugamba nti tebalina kye bakoze kinene nnyo okutiisatiisa balamuzi ne bata omusibe nedda balina pressure gye bataddewo nti okay maybe pressure gye bateekawo ey'okuba nti as these people talk, as these people navigate the law and the people inside the law, or as they negotiate with the woman, waloka pressure akajja. Amazima gali nti ensala gye baasazeemu omusango gwa Hajji Ali wamu ne mukyala we Hajjat Zurah buli omu ye gwamulese awuniikiridde naye nga kyekituufu omusajja yali omwana ne omukazi yalaba nga gye yaddukira munanga tagenda funayo buyambi n'agamba odiyo zonna ngenda kuzikwata enzisindike wanaabanga amaze ate okufuna bbeera kiyisiko muswalize ku social media yadde gye naddukira okufuna obuyambi biganye kati sookola bate bano bo ababadde beetwala omukazi ono golaba alina obulumi bw'amaanyi nnyo ku mutima oluvannyuma ate olw'okukozesa omwana we bambi kale sokolabe wana kisobole okweyongerayo n'agaaliro abantu nebidda mu kooti sajja yakwata omwana w'omukazi oyo omusajja naye zaffalani ssemambo bikazi mmwe deshi oba audio ziteekayo ne bwe tuba twebase zisule nga zizannya ku live eno nga bwe zeddamu zibeero buli omu ajja afuna amazima kati tugenda kumansa bumansa tugenda mansa audio zino tugenda mansa ebifaananyi bino n'obujulizi bino nga tebiriko family planning kubanga tukizudde Hajji walya bwe wamala okulya family yo ne bagenda batandika okunegotiatinga price okukwata l'omwana olabe engeri gy'okivaamu Hajjat wayimirira ku mazima era ogenda kufiira ku magulu nga bawooliya ofiira ku mulimu nga balubu mutambuze hashtag Hajji Ali Nisha oyo omusajja yakwata omwana bateekeko yakwata Nisha yalya tebajja kitegeera kola hashtag Hajji yakwata Nisha actually si yalya tugitambuze omujja kakasa yakwata Hajji yakwata Nisha kubanga bajja katranslate nga kadde mu luzungu mu luzungu abazungu nabo bakategeere tugitambuze mu buli embassy tugitambuze kenguyingidde abadde tamumanyi atamutegeera fe abamumanyi twamumanya dda walaba ensimbi wagenda balooya balinga malaya z'omukatale asinga ssente yagigula balooya tobanyongera ziri malaya za mukatale asinga ssente yagigula kirabika kuliko abatawulidde ku odio sooka otuzanyire ku maloboozi balowooza ndowooza tutabuse bateereyo ku maloboozi ate mwataddemu n'okutiisatiisa mwe mweyita ki kadamage control kabafuukidde akabasa bagezaako okukakasa temujja kakasa Hajji yazina kugambe kuliko n'oyo omukazi atafaanana kubeera nga anaaba buli lunaku awo nno wetutuuse tewakyali kwewozaawozako kulala omusajja byonna ebifuluma byonna ebivayo biragira ddala nti omwana w'omukazi yamukozesa kyokka omusajja yeegonza bitya yenna enjogera alhamdulillah biki bazinange Hajji Ali abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amaziga alukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bwe tweyongerayo ne Hajjat Zurah, omanyi oluvannyuma lw'okukitegeera nti nno gye yaddukira okufuna obuyambi alabika bo tabufunye bambi kwe kusalawo atereke zino audio kuba yali yatugamba nti omusajja bw'anaavaayo mu kkomera nga bamuwadde beyiro ajja kutandika ate atuwe obutambi obw'enjawulo era nga obumu obuyitingana obutiisiza ddala obukakasizza ddala nti omusajja omwana w'omukazi yamukozesa era bambi ono omukyala alina obulumi bw'amaanyi nnyo ku mutima. Ngenda kubanga mbatuusaako wano obutambi nammwe ate musobole okwewulirirako naye nga abasajja mulwaki mukozesa abaana b'abakyala omukazi w'omuwasa ng'alina omwana nga tujja kyekuuma mugamba omwana amuzeeyo okubajje tekwamaze byabaddewo nasibidde mu ddwaliro ndi eno mulago omwana yandwaddeko ono andwalirira bulijjo bambi ani oyo ono Sidiiki Umaru Sidiiki Mutebi bambi naye nga kajja kutereera mugamba mutya Seeka owange ngambe ki ate ogenyi wange ali eyo wala ate ngambe ki wamutuuseeko ngendeyo onzikiriza ate nze nina okukkiriza ogenda omulaba ani nanyini olowooza ogambye nti tugoberera ggwe ogambye mukoddomi wo mukoddomi wange naye era ggwe nyiniye munnange oyo yeetaago eyo Seeka omuntu talina kubeera mu bantu eyafuuka nsolo tugenda kukola tutya anti munnange omuntu eyeeyisanga ekisolo alina kuva mu bantu nange kenyininyini ntya waliwo kibaita rehabilitation nkimanyi bulungi naye kati amaloboozi gaffe agaluli wadde bino byabaddewo naye nze ndowooza tukyali ku mulamu ababiri ebyo byawedde byansuseeko era ggwe byansuseeko Seeka wabisusizza ggwe kennyini ate munnange naye byeyakola byali bisufu ng'eyo gy'alina okugenda naye ekirungi nasooka nga nenneekubira enduulu oyo mwannyina buli kimu akimanyi namugamba naye kakati nze wayogedde nange ng'ombuulira mazima kwali kusalawo kutuufu wadde oŋŋamba bituufu nonsuzanga nzenna ebyakitinsonyiye nti nsonyiye Hajji ye yali asazeewo nga ŋŋamba era ndowooza wamuwulira ng'agamba tusaba Hajjati kakkanya obusungu biki byonna naye muli basajja era mulina kuwolereza musajja munnammwe tuli bazadde tuli byabasajja kati Seeka bw'oba omuzadde tunuulira omwana we yengezaani ngeze kwa Fiifa ngeze kwani koba beautiful bo bonna nga bw'obamanyi kigende ne kituuke ku mwana wo omuto waba mukulu ogamba kale naye omuto nga bw'olaba owange bw'ali kiki kyokola wali kyakukola munnange era kyogamba kyeŋŋamba enna ensobi tuziraba era bino ebiseera essaawa si yakwekaza okwegaana ssaawa yakulaba way forward egasa nze pompi yange yali ku baana baffe bali wakati bino bikyali bibyo sikwe kusalawo kwange wati balina busobozi busalawo abadde bakulu baali bagana nedda oba ye muli wamu naye bana bato kibe kiri abaana mwena mwe muli bazadde bammwe kati oli omuzadde bw'aba nga yafuuka kisolo ng'ate mwe weemuli Seeka ate mugenda kundekerera abaana nga gwokyali mulamu kati ntawukulekerera kati bansaba kati oli ku mulago wa wonna ndi mulago wano olaba kwa Cuuti webalukiririza abano abaksidenti biki we batandikira wotuuka awo nyini woodi eri awo kumpi kwa Cuuti kwenyini akiiki otuuka kwa Cuuti akyoti yes wana abaksidenti webatuukira buli omu yena alina watuukira emulago kati awo woodi gye ndimu eriraanye awo naye ate kati obadde ate oyagala kikujja eno baaba
Tatawane no. Ati ogamba nimba nakola. Kulaba omwana. Kwanza kujja. Steka. Tekolemerako. Nje ekifaananyi kyena kyenjagala obeeremu okijjukira. Ekifaananyi kyenjagala obeeremu. Kyosi. Ekya Zurah omupya. Oli ali nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira n'egyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias